Edwin Katamba amanyiddwa ennyo nga MC Cuts wafubutuseeyo akatambi akamulaga nga atoloka mu ddwaliro ly'abalwadde b'emitwe butabika gye yali yeetwala ye mwennyini okufuna obujjanjabi. Katamba oluvannyuma yavuddeyo n'ategeeza ekyamutolosezza e butabika. Ntoloseeyo mbuuseeyo bamwagala kulaba ntoloseeyo leeta kamera gamumabwa fensi leeta kamera ntoloseeyo sivuddeyo mu ddembe mugamba ndi mulalu neeyambuddeko muganye ndaba abaana bange ndi mulalu sensiyale omuntu omulalu atula ne pasika munsiyeyo wiiki namba mbagamba njagala kulaba abaana bange muganye baleeta mbagamba eddagala lyammwe siryagala bulikaka munkuba empiso zammwe ezeebasawule kumwagalire mundiisa bubi mundiisa kawungala bijanjalo muceere na bijanjalo. Derek Kiza kuli ekitongole kya Mental Health Uganda agamba omujjuzo obujjanjabi obw'ekiboggwe n'endabirira bizibu binene ebitolosa abalwadde okuva mu ddwaliro e butabika. Overcrowding aba abantu bwe bayitirira obungi mu woodi oluusi weesanga nti omuntu ate ayinza okwongera okubeera obubi ng'ate ayingidde eddwaliro eyingiza naye okufulumya abalwadde bano ababa bateredde sekishoni eyo tekola bulungi. Kakati ogenda okwekanga ng'abalwadde balina kwejjamu balina kulwana kulaba nti bavaamu oluusi ateredde yeebuuza lwaki sigendaka. Eddwaliro ly'e butabika libeera n'abalwadde abataka wansi wa 800 oba 100 buli lunaku kyokka nga lyazimbibwa kubeera n'abalwadde 5 bokka. Tekimanyiddwa abalwadde bameka abatoloka okuva e butabika buli lunaku wabula ne bwe batoloka olw'embeera eddwaliro terina busobozi bubanoonya gye bali baddemu okuweebwa obujjanjabi. Gambye abalwadde bagenda beeyongera emyaka giri tubadde tubeera n'abalwadde nga 65 ne beeyongera 75 ne beeyongera 85 kati tuli ku 95. Nga butabika erina ebitanda 505 naye toyinza kgenda butabika mu nsangi zino n'osanga ng'abantu bakka wansi w'olukumi. Kitegeeza nti already waliwo problem abantu bangi nnyo ba ending up nga bagenze butabika ate nno kino kirina obuzibu bunene kubanga ekisooka nti abakozi boolina oba human resource babeera overstretched. Ekikolwa kya Katamba okudduka mu ddwaliro e butabika gy'abadde afuna obujjanjabi kabonero akoleka nti abalwadde bangi abatoloka mu ddwaliro lino olw'embeera embi ebanyigiriza nga n'ebiseera ebimu babeera tebafuna bujjanjabi. Abalwanira eddembe ly'abalwadde b'omutwe bagamba kano ke kadde essira liteekebwe ku kuzimba amalwaliro aga wansi gakole ku bizibu ebitonotono olwo butabika esigalire kukola ku ebyo ebisukkulumye. Butabika yakolebwa nga erina kuhandlinga specialized cases zokka eza mental health. Kino kitegeeza ki nti waliwo lower health care system primary health care system wansi esobola okuhandlinga abantu ababa bafunye obuzibu buno oba obulwadde bw'omutwe nga yo butabika esigala waggulu kukwata ku cases ezo eziba ziremye ku lower health care system. Naye kakati ekibuuzo ffenna kye twebuuza lwaki abantu bonna mu ggwanga baagala kumalira butabika. Ekimu ku bitolosa abalwadde naddala abeetutteyo kwe kuba nti eddwaliro libakwatirayo ate ne bataweebwa mukisa kunnyonnyolwa lwaki baweereddwa ebitanda. Bw'otuuka mu ddwaliro omuntu n'aga nti tokyasobola kuvaawo naye ate neereese nze neereese kwegamba bwe mbanga nniwa kusigala mu ddwaliro wano neetaaga okuba part of the discussion entertaining antegeere nti ndowooza okusigala wano kiri seefa. Akuli eddwaliro ly'e butabika Dr. David Basangwa gye buvuddeko yategeeza nti omuze gw'okutoloka bagenze bagulinnya ku nfeete kyokka ebizibu ebitolosa abalwadde yabyesigamya ku nsimbi entono gavumenti zeewa eddwaliro ly'e butabika. Mubadde ebiseera bingi mulaba abalwadde baffe nga bafuluma ebweru ne batambula ebweru. Ekyo bakikola lwakuba tubadde tetulina fence ebasobozesa kubeera wano munda. Ate jjukira abalwadde baffe bangi tebamanyi nti balwadde ba mutwe bo balowooza bali wano lwakuba nti abantu baabwe tebabaagala. Tubadde tukubira gavumenti omulanga babe nti batudduukirira tusobole okuzimba tuggyewo bino bi chain link kuba babimenya babisaala ne balinnya ne bagenda.
tuzeewo perimeter wall. Okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna ki World Health Organization, mu buli bantu bana omu ku balina obulwadde bw'omutwe nga n'abasinga babeera tebamanyi. Wano mu Uganda amaka ebitundu 58 ku buli 100 mulimu omuntu atawaanyizibwa obulwadde bw'omutwe, ate ng'okunoonyereza kulaga omwaka guno 2022 obulwadde bw'omutwe bugenda kweyongera ebitundu 15 ku buli 100. Mu nnongosereza z'etteeka erirungamya enzijanjaba y'obulwadde bw'omutwe, amalwaliro ga wansi gateekeddwa okugaba obujjanjabi obusookerwako eri abalwadde bano. Newankubadde guli gutyo, buli mulwadde alina obuzibu addukira butabika, ekireetawo okwebuuza ddi omujjuzo butabika lwe gunaamalibwawo ogusinga okuviirako abalwadde okutoloka. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.